twesunako kubanga balonda Buganda ekwate omumuli mu kutandika kaweefube ono. Gye buvuddeko Obwakabaka bwa Buganda nga buyambibwako ebitongole ebitali bimu bakkanya ku ky'okuzzaawo ekirime kya mwogo n'ekigendererwa eky'okufuna ensimbi n'okulwanyisa enjala mu bantu ba Ssaabasajja. Ekimu ku bitongole bye batanabye omukago kwe kuli ne Ebafosa era akulira ekitongole kino mu Uganda Patrick Luganda asabye abavubuka okwongera amaanyi mu kulima mwogo kubanga wattunzi. Kale ffe nga Ebafosa nga tukolera wamu ne United Nations awamu ne gavumenti ya Buganda twalonda mwogo ng'ekyokulabirako ekisoboka omuntu yenna omunaku omugagga owa bulijjo alina ennimiro ennene alina ennimiro entono okusobola okukola nga takozesa maanyi mangi nga takozesa ssente nnyingi naye ng'ate afunamu. Ono okwogera bino abadde aliko yiika za mwogo ezisoba mu 10 zalambuza abakungu ng'ategeezezza nga bwagenda okugibwako ensigo aweebwa abalimi abawerako mu masaza agawerera ddala 7 agalondeddwa okuba amasaale mu kulima ekirime kino. Enteekateeka y'okulima mwogo wakati wa Ebafosa ssaako n'Obwakabaka bwa Buganda yakutambulira ku mulamwa ogw'okugoba enjala mu maka, obwavu n'okukuuma obutonde bw'ensi nga basimba mwogo ekika kya Nasse 14, Nasse 19 ne Narokas 1. Ssentebe w'olukiiko luli lw'amagezi ku nsonga z'obutonde bw'ensi mu Bwakabaka bwa Buganda omukungu Frederick Kiwazi agambye nti kyandibadde kirungi buli muntu ne yeenyigira mu nteekateeka eno kubanga egendereddwamu kukulaakulanya bantu. Naye nga tulowooza nti abantu abasinga okwonoona obutonde bw'ensi bakka wansi mu ntobazi ne bagenda mu bibira olw'okuba nga tebalina kye bakyasobola kukolera eno waggulu. Ne tukizuula nti nno muwogo by'ebimu ku ebyo ebintu ebibadde bigenze biragajjalirwa ate bisobola okuvaamu essente. Omukungu wa United Nations Environment Program Richard Munang agambye nti omukago gwe balina n'Obwakabaka bwa Buganda wamu n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku ddimu ly'okutumbula ekirime kya mwogo naddala Narrow byakuvaamu ebibala bingi. And the beauty of cassava is that it can produce up to about 300 products. 300 products. That then means if you're producing cassava, you could be able to diversify your risk even just within that one crop, whether you're producing cassava flour, cassava bread, or getting these marketed to breweries where they can be able to produce cassava beer. Ekitongole kivunaanyizibwa ku ddimu ly'okugatta ebirime ssaako n'okubinoonyerezaako ki National Agriculture Research Organization kyanoonyereza ku bika bya mwogo bino okuli Nasse 14, Nasse 19 ne Narokas 1 nga bwe bigenda okuggya abantu mu bwavu olw'okubala ennyo ate nga bikulira mu bbanga lya myezi 9 gyokka. Can create, because we are putting together a network of farmers